Abasuubuzi n'abayise okuliraana akatale k'e Kasubi balabye katemba atali musasulire Nnamwandu Amina Nabiddo bwaze n'atandika okuggala amaduuka g'abapangisa ku kizimbe kyagamba nti kyali kya bba era nti yakibalekera. Ono abalagidde okugaggala bagamuke ng'awakanya ekyokugatunda n'okuggalira abaana be. Bo abapangisa balabiddwako nga bafuluma ekizimbe n'okuggala amaduuka gaabwe. Kitegerekese nti omugenzi Edward Kasasa yaleka bannamwandu basatu buli omu n'abaana babiri era nti yabalekera amaka mwe baba bakuliza. Nabiddo annyonnyodde ennaku gy'ayiseemu okuva bba yafa n'amuleka ng'ali lubuto n'akuza bamulekwa wakati mu kupatikana wabula nga kati tasobola kukkiriza kulaba ng'ezimu ku nnyumba baze yaleka zitwalibwa. Bafuna obukadde 13 n'ekitundu oba 14 bonna abatunda n'emisana bonna babeefunza olibana batekako babwefunza ne babagamba nti bannamu mbaweeko emizigo ebiri bagaana tabali ne munne bagamba okufuna obulungi wano okulya ssente zaabwe bajja kumala kunyiga Ronald kumutta nange nnyina bamale kututta balokabayo obulungi ssente zaabwe. Poliisi etuuse n'ekkakkanya Nabiddo nga bwe musaba okuleka abapangisa ku kizimbe kino ng'ensonga zaabwe bwe zikolwako. Nabiddo asabye bekikwatako okumuyamba asobole okufuna obwenkanya. Bayise ku makya ne bajja ewaka kubanga bamanyi ekinaava mu kkooti bagenda kubanga bawanguddwa nga basingiddwa omusango. Liida wa nnannyini kizimbe kino Julius Galisonga ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ekizimbe Nabiddo kyakayanira kyatundibwa emyaka 3 emabega nga n'okugendawo okukolerawo effujjo akikoze mu bukyamu. Omukyala eyali yasikira ekifo ekyo galwala mutima n'aguza kilantu wange emyaka 3 emabega. Kati kilantu wange abadde nga yakola ki yakirimu so sibaddeewo kitegedde kigeze mu maaso naye bw'aba agenzeewo ndowooza agenzeewo mu bukyamu. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.